bino binsusseeko saba wetangire n'akatanga. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. I don't want anybody to say that Museveni is rich because he was helped. No way. If I am rich, it is because I worked for everything myself. I feel very proud. That's why I don't care about anybody. Sinagoneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. Haji. Ekibuuzo kino ndudde nga njagala kikubuuza. Obuyinza buwooma butya? Kakati wali oliddeho ku kijjulo ekirungi n'obukulembeze bwe butyo bwe buli bumunuguuna neeno mu matwe eno ne busonsomola neeno ne bumujijiira n'embongo obukulembeze bumukwata n'atuuka okukyuka entunula nga ya bukulembeze endya ya bukulembeze buyinza entambula bwekyo bwagenda okukwebaka aloota awangudde akatundu gundi bwagenda okuloota ng'omulabe gundi afudde byonna ebyo aloota ye awangula abalabe bafa kyekigaba amaanyi oli obutatunuulira future ye neyeyambisa lyanyi lyakaseera ako ago amaanyi g'emmundu sizizo eri si kampani eyo mpulira eno liri ggwanga uniform ggwanga taba Museveni era oli abo abanga ayambadde uniform gwe nomuga nti abo n'abasajja ba Museveni uwa ani akulimba ye yabazaala oba ne boozadde bakujeemako olaba ne boozadde oyo agamba si omusaala sirya gwa Museveni ndya gwa gavumenti sinagoneguya kubanga tewaliwo eyali anyambyeko nze ng'omuntu. Kale nobanga talina gwe yeeguya naye akkirize nti Katonda amweguya naye zadde lyolireseewa mazima deka kukola bya lubuto luggwe naye nga mutabani wo n'omwana mutabani wa mutabani wo ate oli bomulese mu geyeena ate era ne Katonda baba amweguya yamuyisizaamu abantu abo abamuleeta ku ntebe eyo kandi bonna baba abyegaanye ne Yesu yamugamba gwakkiririzaamu nti alineegaana mu maaso g'abangi nange wakitange ndi mwegaana kale obanga talina gweyeeguya fe tetujja kugamba naye nga obutawaako gweyeeguya bonna be twalwanagana ffenna awamu si bagagga nga ye mazima lwaki obugagga obwo bungi bwe butyo tabugabanyizaako ne balwanyi banne nabo ne baba nga balina obusizo ssaawa y'oli okujja bweba etuuse gwe n'obanga okyalowooza nyamala kusaala kikomera kino olabira awo 0 tolerance for corruption. I already have a lot of information, this one here, this one there. But unfortunately, I don't have enough proof to arrest people. Abali b'enguzi abamanyi naye tannafuna bujulizi bumala kubakwata. Ekyo tiyali kyogedde. Bw'abanga abamanyi naye tannakufuna bujulizi bumala twetaaga kitubuulire amale kubumala naye abanga obwo asaawa omuddo oba ogusse ogugyeko mitwe gyokka kaakati ekyo eyo si isu mba siina kyenzigyemu oli buli lwakolerera akolerera okulaba ng'omuganda taliiwo ate mu siteeti eyo mwotudde otuulo otya mu nnyumba yange noga nyinimu njagala afe nga muwandiikira oba mukubira pulaani kyokola ekikyo kungootaanya oli kyagootaanya mazima aleese pulojekiti eyo yani nti muganda nti mugigootaanye teyita kakati tuyinza kubeera nga tuli retarded already senga ofunye omukisa okugendako mu bufula gye basalire enyama toyinza kusobola nakuliirayo kyakulya olw'omusaayi gw'owulira nga guwunya bubi ogubunze kituufu naye ate bw'osisinkagana
abakinjaaji abakolerayo wali bookya kibumba bano balya bano bakola batya ekyo ng'ekivundu takyakiwulira mpulira kaakati emyaka 3 amatu gaffe gawulidde bingi ebyesittaza kale n'olwekyo ekyo bwe mba nga nkiwulidde tekiŋŋaana kwebaka na kulya balamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television yenze Kanka Kapita. Olunaku olwaleero nakoledde Luweero ndi ne retired Honorable Major Haji Abdul Nadduli okubatuusaako ekitundu kyaffe kiri ekirala ekya Political Doors. Nga situnaba kutandika program ya leero abantu mwenna abawangalire Dubai abakolayo saako nammwe abagezeyo okukyala kambawo obubaka buno. Mama Mukisa owa Mukisa Herbal Research Clinic ekisaasu kulambiro Kasaana zone mu Uganda awadde abantu mwenna bannayuganda n'abatali bannayuganda n'abo bonna abawulira Oluganda omukisa gw'okubajjanjaba. Mama Mukisa ava mu Uganda gye Dubai okujjanjaba bannayuganda bonna specifically abalina obulwadde bw'amaaso. Ekintesezzaako akagambo specifically nti Mama Mukisa ye musawo ajjanjabisa enzijanjaba eya Herbal akyasinzeeyo obukugu mu kujjanjaba ekirwadde kyonna nga kikwatagana ku maaso. Kaakati mbagamba oba olina boosi wo oba gwe kennyini oba olina mukwano gwo gw'omanyi ng'asobola okufuna obujjanjabi naye ng'azze Dubai, nkulagirira nti kubira ku Mama Mukisa ku namba z'amasimu ezo z'olaba osobola okwewandiisa ne Mama Mukisa ng'ateekateeka okujja e Dubai okubajjanjaba. Abo bokka abaana bakubye essimu ne beewandiisa nga basasuddeyo emitwalo 3 ne babawa lisiiti, Mama Mukisa bagenda okuteekerateekera eddagala litikke ku nnyonyi ajje Dubai abajjanjabe. Kakati nkusaba nga nkugamba tokubira nze nannyini mukutu kuba ku namba ezo z'olaba osobola okwewandiisa ne Mama Mukisa omubuulire ki ekikuluma mu ngeri y'obulwadde bw'amaaso asobole okweteekateeka n'okumanya omuwendo gw'abantu bagenda okujjanjaba n'okubasitulira eddagala okulibaleetera mu kitundu eky'e Dubai. Kati mbakubiriza mwenna abali mu Dubai mugambe bannammwe ne bannammwe bagambe bannammwe nti omusawo omukugu ow'amaaso Mama Mukisa wa Mukisa Research Herbal Center wano Herbal Clinic wano ekisasi kulambiro mu Uganda agenda kuba yesitula gye Dubai abajjanjaba obulwadde bw'amaaso obw'ekikula kyonna. Kati kuba simu yogera ne Mama Mukisa wewandiise ku mitwalo 3 akuwa erisiiti gy'onaamulaga ng'amaze okutuuka ku bameka abaana babeewandiisizza era ng'abo bokka bajja okuba ng'akolako. Ekyo nno kirangwe mu kitwale nga kikulu temugamba nti kankaka teyabagamba. Bakubiriza mwenna abakozi ba business kitosobola kukola business nga toyina abasajja besimbu mu kutambuza n'okukugira ebintu mu factory ennyini gye babikolera. Nkubuulira nti kampuni yali emu mu ggwanga Uganda esobola okusaabaliza ebintu okuva China n'ebireeta mu Uganda mu business yo eyitibwa Kasamitala Cargo and Logistics Company Limited. Kasamitala ekujjire China ekintu kyonna olwaliro mbakubiriza nti mwongere okweyamba ennamba ze mu ofiisi y'omu Uganda eri mmwe abalina bye mwasaabaza okubireeta mu Uganda namwe mwenna abagala okusaabaza ssente oba okuziweereza mu China ng'olina ebintu byewagula. Newankubadde oyinza okuba tewabigula mu Kasamitala naye nga weetaaga okusobola okubasasula weeyambise kampuni ya Kasamitala ekusaabaliza ebintu kuva China. Bakuyamba nnyo mu kuguliza ekintu ku muwendo ogusembayo okubeera ogwa wansi ate batuukirikika babuuzibwa ebibuuzo naye ate era n'ekisinga obukulu bayambira ddala ne bakuyambako ne mu prosesi y'okusasula omusolo. Kasamitala Cargo and Logistics Company ejja kuyamba mu bintu byonna ebisinga. Aji nyine emboozi mpanvu gye nkuleetedde. Emboozi esooka ya muzeeyi mukama waffe President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yawuubako olulu lw'ekigere wabweru w'eggwanga. Wano nno yali agenze okutusakira ba investor ab'enjawulo. Aji abantu bakitunuulira nti twaswala nnyo mu mwoleso ogwali e Dubai eyo ne banzijukiza akantu simanyi oba wakategeerako nti omugenzi Idi Amin yayambako ekibuga ekyo okulaakulana n'abasindikira ennyonyi Boeing 077 n'etwala emmere era nabo baali bakubye mulanga ne batwalira emmere era ne ku kisaawe ky'ennyonyi ne batuwaako ekifo kya Uganda Airlines ng'ekyo paakingi yaayo
kale n'olwekyo bw'otunuulira kati gye twaweereza obuyambi kakati ate bwe tusaba obuyambi mazima kubanga okukulaakulana kwa Dubai kyakulabirako kirungi kituufu balina ensi 7 eza bakabaka 7 ab'enjawulo be baatunuulira nga bakoledde mu isolation nga tebalina gye bagenda ne bagaa nti katwegatte tunaamala okwegatta tujja kuwaŋŋaana enkizo tewali gwe baasangulawo bafugira mu layini nga bwe tufuga OAU oba African Unity mpulira kale nno kyayamba ne badduka sipiidi mpanvu obwegasi ne bawa access abamawanga ag'ebweru okugenda okukolerayo kaakati nno bwe baatuuka ekyavaamu ebyo byolaba olwaleero gali states 7 ezo zaakola mu kuvuganyako naye nga ziwamisiganya abakulembeze nti kati anaddako wa mu state gundi anaddako wa mu state gundi kaakati bw'otunuulira wano ewaffe mu Uganda twali states 4 East, Central, West ne North ziri ng'ate babanga bakyayongerako endala 3 naye na wani states zino 4 z'olaba zaagaana era zikyalemereddwa okukakasa okwegatta kwaffe nti weekuli mazima lwaki nti ewaabwe amawanga ago baagajjulula baagata okugamba nti state gundi yeewalanwa baakitta tekiriiyo era sisitimu eyo nagiwandiikako nenjiweerezaako his excellent president omanyi bamanyi okumirira amabaluwa mu kkubo yaŋŋamba nti ye yali badde n'enkola gye twandiyiseemu okugatta Busoga ti Busoga eno erina abalangira abatongola ensubiro banga 11 seŋŋanga batuula kuba kyabazinga ababiri be balina baalisabadde okukola ekintu ekyo nga tukikoppa wali tukireeta wano bombi ne basigala kubanga tewaliwo gw'ogamba nti ono kyereeta mazima bonna baabo oli muloki weeri eri bugabula eri nga weeyongeddeyo ono nadyope weeno awasookerwa bombi era gonna amakanga manyi bali recognized kaakati nno n'olwekyo okubeera politics ono bw'abiyingiramu ataakeera enkya n'abitta gw'abadde giant bw'ofa bo bali ekiruyi kyabwe kisigalawo weebuuze nti ba prime minister ba Isirayiri abaakafu abameka bangi mpulira naye conflict eri wakati wa Palestine ne Isirayiri yeesigala egenda muki gw'omukulembeze oyita naye enkaayana nesigala mu myoyo era nejja n'embikulu mazima kale nno bwe gutyo aje oyina engeri gy'onnyonnyoddemu engeri Dubai n'obuwalabu obwo bwe bukwatiddwa nenkirabira ddala nga baali ba wansi kuffe bwe twali olaba twali tubawa n'obuyambi nga ne Uganda yeewuyo mpulira byewuuba nga bitwala obuyambi batuleka batya bali wala nnyo tubeegomba nkugambye nti obukulembeze bwabwe baabujjamu eyo okwerwanya tumanyi nti abawalabu balwanalwana nnyo kituufu bw'abakasunguyira gwe tulaba omuntu atuuka okugenda n'ebbomu agyetulisizeeko naye agende kakati bw'onodda ani anaakwebaza atodda omukisa nawe gwali baddewo gwe kennyini oba bufiififi wali tewali kwebaza nkutegeera kano n'olwekyo olaba nga baabikana naye wano obupipi bwaffe bwasigalawo obuga nti eggwanga lino ekitundu kino oli buli lwakolerera akolerera okulaba ng'omuganda taliiwo ate mu state eyo mwotudde otuulo otya mu nnyumba yange noga nnyinimu njagala afe nga muwandiikira oba mukubira pulaani z'okungootaanya oli kyagootaanya mazima aleese purojekiti eyo yaani nti muganda nti mugigootaanye
teita kakati tuyinza kubeera nga tuli retarded already mazima okusinziira ku nkulaakulana tusobola gituukako ng'obupipi obwo bukyaliwo naye baliire nga buli kafo kaagalamu weewayogera olulimi olwo kakatulabe babadde saategedde kusosolako bayogedde eno mu Arusha nti ebifo babironze bubi tetujja kukkiriza awo simunaba kumanya kyava kuki saasobodde kusoma ku mawulire gabirandulula bulungi kaakati nno nga woba okiraba eri bwe bakiraba naffe ate eno ewaffe e Uganda bwe tukiraba lwaki eno babeera eno ewaffe e Uganda ebyo tebabiraba nga babirabira ddala salaama bwe batuuka eno basirika bwe bagenda eri balaba banyigirizibwa mazima bukulembeze ndowooza emitima egijja okukwata entebe gyetaaga okusooka okulambikibwa mu oyo anaaba kwejjamu ekyo nkulira kulayirira gino emyaka 6 gye tugenda okuweza nga twefuze ate tujja kwongerako 6 era nga tufaanana bwe tutyo nga situnnajja kigere situnnajja kigere olw'emitima kutegedde ayi singa tuba tetutambudde bwe tutyo Haji okinyonyodde bulungi mazima ndowooza n'engeri gy'okinyonyoddemu nze ate nyina kye neegombedde mu kyogambye singa ekyokulabirako kino bwe tutatutwala busoga wokka amawanga gaffe gano agali mu buyungu lya Uganda ne gafuga mu ngeri Dubai gye yeefugamu tetusobola kujja ekigere mangu eyo mu kiwandiiko kyoddo kiki yakola omulamuzi omukulu byonna byalimu Museveni yabigaana era neebuuza nti ekyatumazisa sente n'obudde nga twebuuza tuwe ebirowoozo twebuuza tuteesa naye ng'ate oyinamu ekiri kwakiba mu mugongo gwo kyogenda okukozesa oba kubawuguusa nga ekibalo kirala mwe mugira mu kyalo bedde wano Ssaabasajja Kabaka Muteesa II yategeeza Obote nti ebyo ebikoleddwa n'abatera okubikola emirundi egisinga obungi bagwa nabyo mpulira era kyobudolaba yayitira mu kuwamba awambye bino akyusiza 2 naye bwagenda okukeera enkya nga bamuwambye nga tebiri bikyuka nga bino biraga eri kale bye bintu ng'ebyo tunuulire jangu ofuga eggwanga mala kulisitaadinga lisome mpulira bw'omala okulisoma the integrating nti bano batambulira wati wano bano batambula batya bati bali baagala kiki nti kiri biseewo okubaita okwegatta so okwegatta kw'abantu tekubufaanana kwegatta kwa sukaali n'amazzi mazima ekimu kimira kyenne waakyo mazima sukaali abeera dissolved mu mazzi niyo mala komba ku mazzi nokati ga dissolvinzeemu sukaali ate abaddewo nga bagatabula ayinza ga meerere kumbe mulimu sukaali gwe gamize okwegatta okw'abantu tusigalawo nga tulina ebyo ebitusanyula oba byetukkiririzaamu unity in diversity mazima nkutegedde bulungi Haji era singa kitunulwamu yalibadde nkola nnungi Haji tuzze ne tutambula n'omukulembeze aliko President Yoweri Kaguta Museveni yakamala okulayira yazze n'afulumya statement mu lwagala lw'okulwanyisa obuli bw'enguzi kale nno ebyo oyinza okubyogera naye yatugambye ye talina gwe yeeguya musajja mugagga nnyo tajjukirako muntu yenna yamuyamba kutuuka waakola ki waali ekigambo talina gwe yeeguya kyabadde kigundiivu nnyo mu ebyo kale mwajjiddemu n'okkubiriza abalala nti temukwata ku nguzi naye ekigambo nti abali b'enguzi mbamanyi Museveni admit yakkiriza nti abakola ki abamanyi naye tannabafunako obujulizi bumala kubasiba Haji katutandikira awo olowooza omukulembeze w'eggwanga yagaggawalira ku maanyi ge kuba twadde twogera ku bugagga mu mbeera gye yayogereddemu ekigambo ekyo gwe wakitutta otya kaakati ekigambo ekyo ku bakulembeze ba Uganda oyo wakubiri namba 2 kati
Idi Amin bwe yalinga ali kampeyini ye y'okuwamba Obote yasoma mawulidi esooka yali Namagabi Mbugerere eyokubiri yaddako yali wamwe Masaka ewaala wamma nzijukidde waagi jjojjo oyogerewo bagamba ebwala waggulu awo alina n'omuzikiti omutono gwe yalekawo ku bwala secondary nasomerawo ne siniya ey'okutaano we nali nsoma esebo kale awo awaali mawulidi mawuuno nga n'emmotoka ye baagisindika busindisa okuva mu tawuni e Masaka okulinnya olusozi olwo nga bw'olulaba naye bwe yali ayogera naye n'afulumya ekigambo ng'ekyo yagamba nze ayagala kutegeeza mmwe mu bwesimbu nti nze Idi Amin siina yenna gwe ntya ku nsi kuno okuggyako Katonda. Mpulira bw'ogiraba nti njawuka muneeno tezirinaamuko bwawufu mu lyokuba omukulembeze mu buzito obw'okubeera nti gwe pulezidenti ono wakubiri ali ni wakubiri. Mpulira kale nobanga talina gwe yeeguya naye akkirize nti Katonda amweguya kubanga yamukulembedde ku ebyo ate era ne Katonda bw'aba amweguya yamuyisizaamu abantu abo abaamuleeta ku ntebe eyo kandi byonna bw'aba abyegaanye ne Yesu yamugamba gwakkiririzaamu nti alineegaana mu maaso g'abangi nange wakitange ndi mwegaana kale obanga talina gwe yeeguya fe tetujja kugamba naye nga obutwabaako gwe yeeguya bonna be twalwanagana ffenna awamu si bagagga nga ye mazima. Lwaki obugagga obwo bungi bwe butyo tabugabanyizaako ne balwanyi banne nabo ne baba nga balina obusizo. Kituufu obusizo nno si kalekaleko nabo ne babako obwogerero mu bantu nga ye bwayimirira Kazindaalo n'abagamba Aji bw'otunuulira embeera y'abalwana ne Museveni mbi nnyo. Abamu beeyaguza lujjo abalala ennaku ebayimbya bakiyita kuyimbya bagiyonkera ddala butaaba. Abalwanyi abalwana ne Museveni beeyaguza lujjo. Mazima ddala abalwana eyo mwe muwulira mutya ng'ebigambo bino bifuluma ng'ebigambo bino bifuluma mu mukulembeze ate nga nzijukira teyalwanira nkole yajja wano mu Buganda olwoza ebigambo bino biyisa bitya abaana baabo abawaayo abaana baabwe nga naawe mwoli mu baafiirwa ebingi ku byolina omulembe guno ku gugwe gwennyini. Ebigambo bino bibayisa batya nga mubiwulidde? Kaakati njagala kikulaga senga ofunye omukisa okugendako mu lufula gye basalire ennyama toyinza kusobola nakuliirayo kyakulya olw'omusaayi gw'owulira nga guwunya bubi oguvunze. Kituufu. Naye ate bw'osisinkagana abakinjaaji abakolerayo wali bookya kibumba bano balya bano bakola batya ekyo ng'ekivundu takyakiwulira. Mpulira kaakati emyaka 3 amatu gaffe gawulidde bingi ebyesittaza kale n'olwekyo ekyo bwe mbanga nkiwulidde tekiŋŋaana kwebaka na kulya. Omukinjaaji gw'atamanyirayo bw'ogenda gy'asalira ennyama wakwenyinyaza naye eyamanyirayo osanga alya. Ajoze nonzijukiza twagendako emulago oyo w'e Masaka nga tuyina afudde gwe tukimayo mu ggwanika kale ne yali amutulaga akola mu ggwanika twamusanga yeerira kasooli ne tubuuza omusajja ono asobola otya okulya kasooli omwoke ng'ayingira n'eggwanika kale twayingira n'atubuuza ono ye wammwe naye nga ye kasooli we amulina tamuvuddeeko. Nkutegedde bulungi bw'ogamba ti ebibi mwabimanyiira bwe mutyo naye bwe tutunulira Haji
amasembayo gano nga tegagenda kuba malungi amagenda g'ebigambo bwe bityo kubanga tuzze tuwulira ebigambo ebinambula kwe kujjayo nekiri ekyemabega when you go to the palace of Mutebi here ne kabaka waffe mu Buganda abakulembeze bamuyita na linnya lye naye bwe nkuba mwakafaananyi kali bwe ngamba nga mumulambuza olutalo nga luganye nga bali bayise abataka ono naayita Saabataka ndabira ddala nga walina okuteekebwawo ekitiibwa ntwasembayo jjo tulaba ne kabaka agenda ew'omukulu ate ne tuwulira nti yagenza okujjanjabwa bwe tugattagattamu ebigambo gye tutaali ne tulowooza nti yali akimyeyo kasente genda kukola ki kujjanjaba ani yaleeta strategy y'okukumira abantu mu baavu yagagga wali njagala kubuuza ebeera nteekateeka ya gavumenti abantu badaage gavumenti efuna ki gavumenti eriwo okukulaakulanya abantu baayo gavumenti njagala ogitegeeze bweti oyo abeera muntu kubanga gavumenti si kintu ekiri solidi nti kiri wali mpulira si kintu ekiri solidi yeggwe nange mpulira naye abo ababeera mu nteekateeka yaabo gotowulira kigamba nti kino ekintu tukiwe gavumenti okiwadde gavumenti yeeruwa olina omuntu gw'okikwasizza kaakati kabineti y'abaminisiters 8 eyo ye gavumenti ku bukadde 44 era abo bw'oba obiwadde mu kubigaba ne mu kubyegabanya basobola okusalawo nti gundi ayavuwali ffe nga bwe tutambula polisi ne bagireeta mazima gukakati soko otunuulire bw'otunuulira obuwumbi n'obuwumbi obuteekeddwa mu development ya agriculture nga tebuyinaako ne kyebukyusizza mu nsi era ogiyitamu ng'abantu wetwagendera mu nsiko nga bubiri balima buwugiro bakola batya naye bali ku bukumbi baweta migongo zivuluuja buvuluuja naye obuwumbi buweebwa tusanga badira obuwumbi obwo batedde mu NADS mu wealth creation mu waati ate kakatuno toli mu parish olaba okugoota okubyangabyanga ng'ebintu birya obwo obuwumbi balagirize tractor bagambe nti kale buli gombola bagiteekemu tractor 15 mazima esente tuziwulira ziyitaayita kaakati abantu balime kasooli balime ebijanjalo balime soya balime eŋŋaano balime omuceere bijja kuyamba okugyayo abantu kirindi mazima ate era biyambako kubanga bizibu nnyo okugula mu bwassekinnoomu bikaluba okugula ku bwassekinnoomu so singa wabeerawo enkola eyawamu mwe tubikozeseza bituyambira ddala netunoonya obutale ebyo byonna kasaba oleeta ebyo sooka oteeketeeka obutale gy'onootunda ebintu ebyo bw'oba tukikoze mpulira oba olemereddwa so ne bw'onaaleeta tractor nga output tewali we tugenda giteeka oba nga atalina kyakoze nkutegedde yaagi kale nno ebyo awo bwavu bwebutolwanyisa mu bantu mpulira naye gundi ate kakati gundi emyoga gigino bagitutte ate abagitwala bwe bagibba bw'onoogenda okutunulira parishi naye nga bw'onoogenda ogiraba nazo ze bagenda kuzibbira eyo naye nga okwata wano nawali naye awatali magoba gakubwayo naye nga yo abakimanyi kakireeta aba kyakiguumaaza oyinza okukola ekintu n'okikola emyaka ena nga era gwe tokiraba nti kikiri fulutufu ate n'okizza ng'okyozezzaamu mu kyagwa oddira ekyagwa n'okiyita erinnya eddala n'okiwa omulala naye abbe olwogera kaakati tubalulya ngaabo abaawerekera ekirindi nga bagenda e Dubai bo balina amasamba kanjogere ku wange gwe mmanyi owaffe nankabirwa alina wano ekiwoko mu gombolola y'ekikamulo essamba ya kalitunsi bwaguuga mpulira naye ayambe bameka nabo basimbe ye ng'ali mu buyinza
yali badde alina baasitudde ng'era amasamba gawerako era singa kati ebibira bingi n'abagula emiti mingi kyenvudde gamba nti ye bw'akola kyowuliriza kugamba nti teri yankwatirako kaakati eyakwatira ku oyo yaani tumanyi alabika naye yeekwatirako Saina Bumba alina essamba y'emiti awo naye abagikolamu abajja Busoga abeetolodde tabawa mirimu anti genda yolabe era bakimulangiranga nti negwe naye bakuzaala Busoga towulawo yakayonanga ndi waawano banzaala anti nga bamugamba totuliimu toli waffe mpulira kale nno byebintu ebifaanaganako bwe bityo tosobola kubawa abantu nga oli waabwe ate n'obabuusa olusaniya lw'omuceere n'oli yagamba nti nasookanga beewange nambuulira enjiri nti Yesu ye mukama wange alyoka agende mbalala mpulira osooka wuwo n'ogisaasaanya naye bwe tulaba osoosa eri wabanga weewuwo nkutegedde bulungi ali nyina ekigambo kyenja okusimbuliza era mu mbeera y'emu Pulezidenti Museveni agamba nti abali b'enguzi bayitiridde era yeetaaga kulwanyisibwa kyayita 0.00 tolerance for corruption especially mu bakulembeze ajo obadde mukulembeze ebbanga ndowooza simanyi enguzi eyo ewooma etya kuba abantu bagiremeddeko ekirala yasembyeyo agamba nti abali b'enguzi abamanyi naye tannafuna bujulizi bumala kubakwata ekyo tiyali kyogedde bw'abanga abamanyi naye tanaba kufuna bujulizi bumala tetwetaaga akitubuulire amale kubumala naye abanga obwo asaawo omuddo oba ogose ogugyeko mitwe gyokka kaakati eyo si isu mba siina kyenzijyemu oba bw'abanga kyeyazza okugamba oba tolina kyofunyeemu ate noga nti nzize kuwaaba naye obujulizi sinnaba kubukuŋŋaanya ate omulamuzi naga nti agwo omusango guwandiike era omulamuzi akugamba oyonoonya obudde bwa kooti waali badde ojja omaze okufuna obujulizi yes nkutegedde bulungi atawaanya amatu gaffe mazima ku kintu ekitaliiyo naye agi gw'osuubira nti no mazima tamanyi balyanguzi anti kyenkugambye ebbanga limulina ne experience gye mulina mu bukulembeze abamanyi ekyo kikumala ti abamanyi bwe baani you expose them of course in his leadership capacity and a long term experience is the last kakati ayagala kulipotingira ani asobokiza mu wananchi eno awa baffe ne tubeekwatira kiremesa yakedde nti ajja ekisana nze naasobola nkutegedde bulungi aji kale ensonga y'obuli bw'enguzi eggudde ejjembe era yagyesibako nnyo nti ye baana baliwo mu kulemesa emirimu gye okutambula newankubadde alina ekyannyonnyoleramu ekirala ekya okuba nti ye tagirya ate talina gweguya ekyo aba atugambye nti ababba baana be mpulira kubanga akimanyi naffe tubimanyi naye okukendeeza ku ekyo kyakugamba nti sinnafuna bujulizi butuufu ate obanga omulimu guganyi bagukootaanyizza lwaki gwagotandikira kwabo mpulira ensimbi wazibawa physically weebali ate bw'ogamba nti sinnakufuna bujulizi butuufu tandikira kwabo twawulirawo jjo ne rediyo za yero ezalina okujja n'amativi okusomesa abaana mu covid twawulira ne ku bugaali bw'abeero si kale musajja wattu yakuuma ekyalo yagonjoola abatuuze naye n'eggaali yababula gye bamuwa okugamba nti nno ssentebe weebali kwata akagaali kano aji gavumenti eringa eremeddwa gavumenti yammwe eringa eganye teremeddwa bulemu abagezi ebalina naye nkugambye ekyo ekikola intentionally naye intentional oyo agenda tuyamba ki ng'eggwanga kuba wano bw'otunulira East Africa tulabika mu kutambula tukwebedde mu ngeri y'okulaakulana abamu bagagga nnyo
era senga abantu b'engulu wano bano Abasudaani tebabaddemu boka twewunguza akulwana nabo baalize ne batuyitako ne batulekawo ku ngeri y'obirabamu gitubirabamu kasito eggwanga libaamu entonokeze ez'amawanga B ez'amadiini C ez'ebyenfuna nga bye bibatawaanya ebyo eggwanga ligenda kubeera litadde years and years. Retarded kwe kuziŋŋama kuli kwennyini mazima twetaaga kukyusa bukulembeze yayo gwe tulaba abatuvaamu eno bwe badde ewaabwe omusanga alina ente 2 anti kasitaagira kubuuza na kubuuza nti ovudde Buganda ovuddeyo naki kati mpezaawo ente zange 2 n'ennyumba ngizimbye batunonamu bya bugagga nga bagenda batwala bajja kukama bwe bajjuza naye lwotodaawo n'okyakyankya tibaleese kino ogoraga ne bakiyimbira ne kibeerako ku leediyo ate wano tulina omuze abantu bewafubana abakulembeze teri ajjayo exposinga amagezi ge amala kuwulya pulezidenti kyayogeddeko eyo nerikofuga alyogerere kalamo gyayogerere egindi kwegamba oli ampulifaaya ogaziya mbozi yamulala gomutwe gwo oguleka mabega mpulira bw'oba oyogera ebyo wano w'oyimiridde gwayogera bikola bitambula gye wavudde lwaki toyogera ku ekyo gye wavudde walese bitinta olyoka obisomese wala ajo olina amagezi ag'ensibo ku bintu bino nkakasa nti omuntu bwakuwuliriza n'atakyuka aba akigenderedde naye bwawulirira aba akigenderedde nti aze bwentyo kansigale bwentyo kale mazima onnyonnyodde bulungi Haji tulina gwe twawulira awe mabega bamuyita Minisita Jim Muhwezi waliwo alipoota eyamufulumako nti ssente z'alina nyingi nnyo alina ne gye yazitereka eyo mu nsi z'ebweru mu migabo gy'amakampuni mwotwalidde ndowooza sheero mwayina essente empya n'enkadde yoyo y'omu gyo abadde alina akuuma kaleeta nti kakuteekebwa mu mmotoka pulojekiti baagiremerako ate tulina nti kampuni ereeta akuuma njavu nzibu yeerasha eyo naye wano mu Uganda gye balabanga engagga neerasha baagiwanduukulula mu balina ssente. Haji abakungu bwe bafuna obukulembeze badda akuwa entebe akuwa kulya kikituufu fe batulekawa ne bakuleka yeeyo kale ono mukadde wange yayogera ekigambo kirungi nnyo eyo myaka gyana iyo bagategana kuwera gategana kuwera kubanga gyali gyabiri federation bali bagala giteekawo mu mwaka gwa 2004 y'omu kwabo abasatu abagenda e Bulaaya kulwanyisa Federation ya South Africa abangereza baleme giteekawo kubanga n'abangereza twasaba basabe okutukuuma kutufula protectorate kaakati ate be basalawo nga tebeebuuzizza ku ffe nti ate tubatwala mu East Africa ogamba nti ye ate obwo buyinza mubugyewa twabayita mutukubu twabayita mu kutukubu tetunabayita kututwala eri kaakati nno obanga mulaba nti eri gye tujja okufunamu musooke mutuddize obukulembeze bwaffe bwe twabakwasa ffe tubwewereekerere tulyoke tugende mututule n'ensi ezo esatu eza East Africa temutusalirawo ne bakalambirira mu paalamenti ya Bungereza paka lwe baasaba baga nti abantu bano bagezi era bakulu tubate tubaleke East African Federation baba baddugavu bali gyeteerawo eyaffe ey'abazungu bagiganye mpulira nfuna ne bakomawo n'obuwanguzi naye Sir Daudi Chwa n'asigala nga asirise nga tatunuulidde ku basajja be bano kubanga jjajjange Sserwano Kulubya yali muwanika ye Kemuliira yali memba wa lukiiko ng'avala akayi kaakati ono Samson Bazongere nga wa Mukyagwe ne Bulemeezi kaakati nga ono yali afisse naye nekisigalanga kinyoola abantu wali olidde ku mmere nekumenyanga ate agigayiza naye nga ate kumenyera wano mu kifuba tekumenyera mu miro
nawe yagga ofune kutuzi ku mazzi nenga owuli ekintu era nekigaana nga kirakidde naye nga abantu kibalakidde paka lwe baatemya ku Ssaabasajja nti omusajja wo nga yatabaala olutabaalo ne baluwangula n'obulayo n'akantu k'omusuulira naye ng'eribi ya buli ekyesanga bano babisetula babiteekawo ekyali badde ku mmeeza bakiteeka wansi wa dolowa kwolwo akapapula yajja nako mu busuuti ye amala okwogera n'agamba nti Samusoni Bazongere wadde essaza kitikuba engalo mpulira naye bwajja okweyanza awo kano ke kagambo ke njagadde okukulaga yagamba nti Ssaabasajja Kabaka ebbanga lyonna mbadde ku kizinga naye leero nsuulidde eryato mpulira kakati ne kekaliko nti bakuwa obukulu babakuwa kulya togendayo era n'ovaayo nga bw'oli gwe mbuulirako ku babadde ba pulezidenti abadde omunaku yaani bonna ekikoze obubi nti baafa anti naye yaani teriiyo obuzibu buli bumu bwe baba bavaako addako ati naye byaba alaba ebyoli ono aliko abanga akolerera ekyo kireetera eggwanga eryo okubaamu ab'emyoyo emibi ab'ettima ab'enge abawalanye ate nga bamanyi naye ng'ate bakola bya butamanya baba bamanyi ebyokukola naye nga tebabikola kagenderere kakati gukyoba webuuza tolaba munnaga nti omusajja oyo alina eddiguli ti bamubbira nzibire mazima ensi yali badde abikola muyigiriza okwenkanaawo naye nga omuntu bw'atuuka ku ddaala eri aba mumanyi okusingako awo waali okusinga ku kikolwa ky'abaakoze akaseera ekimupimizza biri bafaanana naye ng'ate ekyo kyokoze tekikufaanana ng'omuyivu mazima ajo nnyonnyodde bulungi kambeereko gye nkutwala Haji ensonga ziri zinyinyikidde ndowooza n'abalaba eyo zibanyikidde abuzeemu ku vidiyo eno teekawo komenti lwe ndiddamu okulaba Haji ndi mugamba nti mu byayogera ebikadde mulimu eyeemulugunya wano oba eyakuba engalo n'eyayongerezaako ku kya Samusoni Bazongere kinsanyudde nnyo Ssaabasajja yamusuulira eryato ndamusindikira naava ku kizinga kale ku kizinga bwe yava abaali batuulira simanyi obupapula abaali bagira bati abafuutiika Bazongere simanyi gye baalaga akaseera ako Haji emitima gyetwewanise okusinziira ku byobufuzi ebitambula mu ggwanga kale twalowooza nti ekiwenda kya Bobi Wine kye tusoose okulaba ekyali kiriko obunkenke obwattisa n'abantu n'abakuba masasi kati mubadde mwakalayira okwagala okusikira Museveni kutandika mabega awo twalabako abakuba amatishaati nga galiko ekigambo Drake Lwabwogo visionary leader n'ebigambo ebiwaanawaana ebisuusuuta nekitulabikira nti omuko w'embuga omuko wa president ayagala kusika nga Museveni simanyi oba avaako ddi ekyo sikiwulirangako tubadde tukyali awo ne wajjawo omusajja omulala looya w'amateeka bamuyita Lwere naye n'akuba ekipande kale nja kyetegereza nnyo ekyo kaakati tulina project gye tuze tuwulira eyitibwa Muhoozi project ebipande byate byasukkiridde social media ne bigenda ne ku makubo 226 nekikola ne headline omuntu emikulu ku lupapula olumu olwa mu Uganda oluyitibwa Weekly Observer nti abawagizi be si wabula abawagizi be basazeewo bamuleete ku kyentebe najja nga emyaka ndoza tubula yeena najja era mubo muli bbala mu Balugahale ne bagaa tebakyetaaga approval tebeetaaga Museveni abagambe nti Muhoozi Haji kantandikire ku kwegwanyiza okusikira akyaliwo ekikolwa kino bw'okitunulira kikuwa ntegeera ki
tusinzire ku iyo naffe ndowooza tunaasalawo engeri gye tunaatambulamu. Ekigambo ekyo kikulu naye nze nenya muto wange Museveni yagongobazza eggwanga n'agwagawaza obwongo bwa buli muntu. Ne ku ssaawa ya leero bano basegirinya babaleetera ebyayogerwa emabega eri nti bainsayitinga abantu era bali mu kkomera tebeeyimirirwa. Mazima onfuna nkufuna n'abalala n'emisango egy'abalondebwa gikyagenda mu maaso bawoza abalala bagenda kuddamu kulonda abalala bagigobyeyo. mpulira kaakati bwe ntunula okuggyako kino kyazze mbongo bwange twadde tuva e Kampala nalabye obufaananyi awo wali ebbombo ku abiri naye ndowooza nti wabaddewo okulonda wano mwaffe mu Luweero muno okulonda abakulembeze b'ababodaboda naye nagambye nti ono gwe nengedde eri naye nga bamutaddeko naye nga musirikale mukulu bw'ati ali wano bombo bwe yawumula ate najja n'ebyambalo kakati byalagiramu bamulonde okutusanagenza okutuuka wano ng'ebintu birala. mpulira Kaakati kino nsonyiwe nti okuggyako nga waliwo abaakuba Museveni akaama nti you cannot last n'olivinga lastly n'otuuka ku nkomerero. mpulira wakati awo anytime baga nti tukuwadde oyinza okuwa wakati w'emyaka 2 ne3 olumba oli kulimu. mpulira n'ayisa ku batabani be ku baganda be balyoke baveeyomu indirectly bonga ekyawo bakitegedde bokka ng'oba meeting y'ekika yatuuka tunuulira Besigye weeyo nali manyi weeno si yakuzimbidde omukago omupya baguyita the front gwabala nnyo guyina ne red card ke kaseera babawe red mufulume simanyi okalaba nkalaba Muhoozi mwana wa Munyumba oyo ye mukakasa waayo Besigye gwe mbadde simanyi nti weeno ibaawo naawe oli omulala yaani ye Odrek Lwaboogo muko mwana wa Munyumba ye omwami wa Natasha kaakati ate ye mukoddomi wa president wa Muhoozi oli aba muzadde na muzadde naye kaakati Lwaboogo aba mukoddomi. mpulira kale bentunula ebyo neewuunya mazima kyekigenda mu maaso kitolabanga famire tolabawo the underground dynasty ezimbibwanga ejja obwakabaka egyesembera kungulu evaayo mu underground. kakati akutululira abalangira abavaayo kwe kunaava omwana ali obwakabaka crown princes balangira be bali mu ddiiro awo oyo takyali politics mwana gwe beera mutegeevu. mpulira apana politics tabeera bwali badde ze n'omukulembeze w'akakiiko akalondesa n'akkiriza ebyo ne bigenda mu maaso yalangiridde abeewandiisa yabaka masimanyi gyali sinnawulira yadde statement kakati n'emabega w'ekyo eriyo bino bavuddeyo vagalantule tewali na kintu kyonna kyoga nti palamenti yekitosezaako kakati oli namulabe nga mutaddeko emabega ekifaananyi kala nga ya NRM kakati NRM bagisse kakati obanga buli omu yeerangira naye bwe tuba tutugenda mu kulonda ne batutwala mu centers nnyingi okutunuulira okulaba tulonda ani anaabeera chairman wa party. Then after that netugamba tomukakasa nga yanaabaire omukulembeze oba tulendayo mulala netugamba nti solo candidate kakati oba solo candidate obwoyo ayabuleese yaani simanyi kakati no kino kikindi mu mutima ngera ntemya ku baana bange ti baana bange ako kandi baakazannyo omuganda kagamba nti agabwago goolaba geerwanyalwanya ganoonya nnyini ennyama liryebuuza nti ani yasudde ekisambi mu lusuku wano kyavudde luddawa nga n'ebbaagiro tewali begagaja gobagobagoba saagambye nyini ennyama
nyini nyama apuddeyo agawagerwanya gagala nyini nyama kumanya yani galabye ekisambi ekisuuliddwawo galindirira nnyinimu andiwa tolwa kukwatako nakuba enkonyogo mazima kale nno ekyo ng'ekinaavamu ekyo n'abaffe bavweyo beekubya ebifaananyi ng'ebyo balyoke babakwate nga bagamba nti oyo musayitinge oyo mukolewe tuligenda okugenda okutuuka mu gw'ebbiri 25 olle nga tokyalabako kwavuganya ekyo ekyama mukirindirire mujja kiraba mpulira ekyo bwe tulaba era gwe tulabawo tuwasomyeko ku mawulire ya omukago gw'abeesige yazuukuse buyise buyise nga n'omwaka gwe tulondeddemu tetunaba gumalako olwo buyise mazima so nga ne gundi oli eyali prime minister nga secretary general wa party yaffe amama mbabazi yagamba you have dumped over the queue obuuse layini ng'agamba gundi kubanga yali amanyi nti yajja ate ono n'amusooka ne twebuuza ani yakuba layini eyo baatuluka kajegere nti mpeke ku mpeke ono yajja n'abuuka layini kigambo kyanyiza mama kyenda kugamba emabega nti ebyobufuzi ebyo bibeerawo mu ggwanga dibeera unstable terisobola kutereera liyuga Haji mukadde waye ng'afuze emyaka 4 n'emyaka gy'aba Besigye n'abaani yagitwaliramu bandireseko ate abalala ne bagira ki ne bagira batambula nayo ne batambula mpulira naye gwe era bw'okola Haji naye kulimu okufa kw'okutta abaana baffe kwe kuli emabega w'ekyo era wenvunaanira enanga akomye tolimbanga mpulira tukyanoonyereza byanoonyeza tabiza tobuuliriza n'omugamba ti gwe olinda Yesu kudda olyoka otuleetera lipoota ezo tewali yadde ejja mpulira kaakati kitegeeza nti ate abalijja mu buyinza be balizisoma be baliba baziresewo nga tebazookezza it seems the nanga has failed alemereddwa mbadde mwagala omusajja oyo mugezi looya naye alimba akirako ejjembe diba wali mu nsonda nti nva sese jala enanga alimba akajjembe jembe mpulira nva sese naye nga libadde awo mpulira gwate mukama wa asulo gwe lwaki osula sese mazima oba akowoddwa liiza okuba lyakowoddwa bukowo anti kyeŋŋamba lwaki bakowoola eyo bodegaadi akubeera mayiro 2 alina okubeerawo okulaba asasamaza embeera ya mukama we mazima enanga settlement zakola bwe mulaba ng'agenda okutuula ate katutunuulire obulimba obujja naye balikwala ebyokubuuliriza n'awandiika ekitabo kye nga nti speeches za enanga ensi erisoma ne yeewuunya oba naye aliko ekimugoba emabega ayinza okuba nga bw'ali omwogezi is just a mouthpiece kaakati anti bw'oba wabadde ogaaya emmere oba tewagigayiza kutugitegerera kugisesema yini mugiramu n'ekifi ekiramba n'omunwe mmere yabadde yaminwe nti kubanga n'omunwe mulamba ekiswaza eyewaana nti yalidde enkoko kusesema ntula ne tumutegeera nkutegeera kale nawanono enanga ng'omwogezi oteekwa okwogera ebiri preferable ng'omuntu asobola okubikyaki okubipuruvinga asobola obikakasa mazima Haji kati enanga omuvunaanira wa mu bino ebyabagala okusikira entebe omulusango gw'enanga gwakoze olabe bwasirise silent ng'atalaba biri wobitambula bw'abaddaga nti mwe temukuba nkuŋŋaana za poliisi nga temugibuulidde abo abafulumye babuulidde poliisi yawa lwaki tabyogerako mazima luli lwabaddewo n'ebyobufuzi mubadde mulina omumubuulira najja n'abuulira eggwanga nti baatugambye kati talina kyayogera
ebyo bya mu nyumba bali ku dynasty yaabwe oba nabo oba nenanga naye bamukwata entege n'amagulu bw'olaba nga ekintu kiyitiriddewo nga kikulemeredde you resign kite let someone capable aje akikwatemu tebeewooma Haji tosobola kugivaamu oti nti gweweepakiremu kamulali gwolimanya bwatandika okubotola omubiri nga buli wamu awajja akayu terifuuka bbwa naga nti wali akamulali mungi ng'ate okyanenyani mazima nkutegedde bulungi okusinziira ku bigambo ebyo Haji kino kitulazaawa otulaze era nolabula batabani bo bonna baleme kwenyigira mu bintu ebyo bo basirike batambule nga batunuulira wano balagawa kubanga bano baagala kuviolatinga bano through violence kaakati mwe mukipinge a low profile kaakati Obote bw'amala okutuzinda mu 66 oluvannyuma lw'omwezi baffe Ssaabasajja yatuuka e Bulaaya n'akubira basajja b'e Telegram Emmengo timutegeeze abantu bange babeere bakkakkamu bwe banaaguluba bajja kukozesa akakisa ako babatte babamalewo naye musirike naye Katonda bw'alisiima ndidda n'ewuzi ey'ennazi n'enziramu n'entunga Buganda eno gye bataagudde taagudde obulere bono bagambako nti waliwo olw'okugunga obwamala ewiiki tebwalimu mpulira naye Katonda yagenda ng'aleeta evolutions okweyubula mpulira tuba tuli awo twanyola emyaka 5 nga obotemye ng'ate yatugamba dda nti very good Muganda is a dead one kituufu mu maaso ga Katonda n'obuyinza bwa Obote nga gw'okubeera omulungi fo mangu kasito ng'oyagala okuba Omuganda atuukiridde giragira ofe mu maaso g'Obote n'olwekyo na kino ku saidi B nze ayinza okuba nga tannaba kumanya kazannyo k'abaana bano naye nga yalowooza nti batunudde eno gye tuli naye ng'ate batunudde gyagiraki gyali buli genda okukeera enkya nga baabo baana bendagonzeko mu magye gange simanyi bendagala bati nga bamumize mpulira cwe ebyo byonna nze mbiraba mu saga ezo eyo omutabani ayinza okuwaba kitaawe ono weno mu West Africa tebamuwulirako namuwulira bagamba ti olukalu lwanjawulo nawulirako n'ekigambo oba ne Gaddafi yajjako kojjaawe oba kyali kya bulimba simanyi naye Haji ekyawano kindabikira nga kizibu muwuzi tasobola kukwata mu kitaawe kumusiguukulula kiyinza okubanga olw'okuba tomanyi magye omujaasi yennyini gwe bayita omujaasi akoma ku ddaala lya bwa kapiteni abasigadde babeera ba administrators era n'emisolo bagiwa era kyobudde olaba bw'akaakaala n'atuuka eyo tasula mu nkambi abaagifuluma asula walala mpulira nkutegedde kyenkulazaweewa nti abasinga okuba nga bamanyi abasirikale era abatambula nabo si Museveni wazira bano these officers the captain the lieutenants the majors dawanti the corporals abo bananyini mundu badde manyi nti ngoloza bakuŋŋaanya bajja eno balyoke bakube bali badde manyi nti ekigambo CIC commander in chief kyekiwa ebiragiro n'emundu n'ogiteeka wansi kakati sooka otunulire gwe obadde ojja wano kambale nti otambuza bigere mutwe gwe gwevuunise ne gutambulako ebigere biwummule ebigere bye mbadde nnenyisa nga ndeeta mutwe nkutegedde yange
bulungi nnyo omutwe gulina kugutuula mazima naye ekigere bwe kigamba nti asi kyagenda mu maaso nekigera ne kimyansa omutwe gukisitulawo ne kitambule abo obugere bwolaba futu soldiers obwo bwe bannannyini magye kwegamba kale bw'aba atunula okweraliikirira tokigambanga nti ejje byange Obote yali Singapore 7 n'agamba nti njagala okukakasa olukiiko nno lwaki ogamba otudde wano olwaleero nti ku lukalu lwa Afirika gavumenti eyange eyo ka gavumenti etesobola kuwambibwa nga neeka okutuuka eka yakoma Nairobi n'agenda e Tanzania mpulira ate mu Afirika yali avuddemu tuwulira ebigambo obaji mwana mulenzi mwozi yazze jjo n'atweetinga ku mukutu gwe omugatta bantu n'atikako akatambi nga abasirikale bayimba ennyimba n'agamba nti wherever I meet my army saagala musala bigambo mu kamwa tebabintuuzaamu nga sibyekakasa kale kanzigireyo ddala ekigambo ekituufu kigamba I love my soldiers every time we meet we have a disco kyenjagala okusazaako ekigambo I love my soldiers my soldiers ye keyword mu byayogera kale no wansi waliwo akatambi ng'abasirikale bakuba mu ngalo nga ye yatudde mu ambuleera manvuuli ng'eri bamusanyusa mubanga beesanyusiza wamu ekigambo my soldiers ekyo haji kitabudde abantu my soldiers where does he get the audacity ajjawo obugumu n'okugamba nti amagye gano gage bwagazi bwago kubalaga si chief of staff yani commander wa land forces webali nnyo kakati ago magye kina kugambye ti oli abeera eri ku toopu aba wansi be bafuga amagye mpulira era bw'abaleeta akatambi ng'ako nga bajena eyo fenomena yaffe ng'abasirikale buli tubeera mulalo ju kale tuzina tuyimba neyo muziko bwe twali mpulira kale ako temukweraliikirira tetwekuba mpawa tukayiseeyo magye anti yagakulembera wabaawo enemy mistake nga tonayita kopolo oyita ono mazima yalina okuddamu ebibuuzo kajjogijogi w'okutegeera ensobi yavuddewa okulambika haja eggwanga lino kulabika nga kujja kkaluba maaso awo olw'ensonga nti abantu bavaamu ebigambo by'okweyagaliza haji kansinzire ku bigambo byo nga mmaliriza ekitundu kino otuwa amagezi kyali okuddukanya eggwanga simosire abantu baleme kubeera mu bweraliikirivu na butategeera future kakati obuvunaanyizibwa obwo bwonna bwa mukadde waffe president he is the chief of armed forces alabule nga bwafuga ebitongole byonna ebikuuma ddembe astimulaininge alage mu byobufuzi tutambula tulagawa nga temuliimu bupipi temuliimu nkwe bezinaabeeramu neerayira neewuuka katonda ye mulamuzi asooka era yasembayo kituufu n'agamba mu Quran nti nze mukama w'enkwe bw'osala luno nange nensala luli bw'osala luli senga abantu bavaako singa tebavaako mpulira kutegedde bulungi kale ekyo kulamuka kubanga bwetutunuulira bino nga beesooka neebuuza nti wanaabawo smooth transition of power mpulira eneebeera byo sikiwa babano beesooka nga abagenda okusuula emigonjo mu nnyanja ekyewuunyisa tewali yeesooka bwa LC1 bonna beesooka entebe emu kaakati political parties zivuddewo weziri kubanga sinaba kulaba waani agiddemu pate gundi tiyemuleese wazire yeyereese yomwali ku bisinde ekisinde kyange do you have any more political parties here in Uganda okusinzira kwabe bakola ebyo of course there are nowhere to there is no way mpulira gwatoba weeronze wekka nti nzenzize ekitegeeza nti buli agenda okujja agenda kubeera independent ekibiina ndowooza nakyo kinaasalawo gwe kiriita ate okuleeta aluwa
kinaleeta gwe kiriise ekibiina kisalewo akaseera kaakyo ekibiina kisalewo nga waliwo Commander Land Forces kakati kyekyo takikwate ate bw'aba Commander Land Forces awanisa amatanga ekibiina ate bayinza n'okutuula era wendabulira obukundi obuzza otulisa organizinga tandikira kakundi k'abeesige ako Besigye akyali mu embavu ate akyali mu embavu nga ate gw'osomako tiyataddewo ne kala eya redi na front yaleese abaalimu abonna n'abakuba omwo kaakati ali mu kubuzaabuza abalala alyoka abatuuse waayagala abo bonna those are the agents of each other buli omu yazze ne roolo nti gwe zanya buzaabuza naye nga agencies zebakyusiza tolaba onamuga nti wakeri wazukuse buyise nga balangiridde nti bakomye okuwandiisa yazze ne front ye emyukibwa Lukwago mulimu deputy bwe batyo bwe batuzanya kaakati oli ya front nzone kuziiza Lukwago butajja kwesimbawo mamulawo n'okusoma ebintu okubitegeera yamusinze magezi namuwuddisa nti ayinza okugenda mu mukago ogw'aba Nuupu ayinza okugenda mu mukago ogwa DP kubanga naye wa DP naye go and confront him mpulira mulemese nawulirako awo n'oluvuuvu mwagi kojja kyogere nti ye yali ow'okwesimbawo mu kifo kya Amuriati kale nno nendowooza nti kiyinza okuba nga waliwo meeting mu bisenge bamugamba lekoda ayitewo nadda kakati okumuziyiza nkulabye maze nenkulaba Haji onnyonnyodde bulungi siyinza kusibula Haji gasoogedde ku kintu kya beyiro Museveni awakanya okuwa abantu beyiro naddala abo bali ku misango yagamba kibeera ni just si kya bwenkanya eri abantu abo abafiiriddwa abaabwe ne balaba nga ate yabasse ate ayaaya so ye argument ya Museveni abayetoololera mu byobufuzi ne bagamba akireeta asobole okukwata bannabyabufuzi aleme bbawa beyiro buli omu alina kyagamba kale n'ensonga ya beyiro Haji eri etya bw'ogira bw'otya etteeka liba tteeka naye ate terikola ekyo ky'oyagala ono ne bw'anaagamba atya nti gwe baasibye ataaya bamutadde ataayaaya gwe olwo babanga tebamutadde najja n'awoza abo abanga wakugumusingisa aga nti obujulizi tebwali mu makulu onookolaki tewali oyinza n'omuliwo oluvannyuma olw'okumwonoonera ebiseera abalamuzi babalekere obuyinza bwabwe kubanga tokimanya Katonda kyaleeta kema ogenda okukakkanango kaakati kanyamunyu teyatta omukyoli eri gwali yagadde abeere ebweru ate wagamba taweebwa beyiro oli mukola otya tolaba obuswabu obulyawo lwaki weetega emisango bw'oli yagala okozese amaanyi go okuyamba omuntu ojja kuba weesibirayo mazima etteeka balireke nga lisofulajayo ng'omulamuzi alitambuliramu era ng'alyeyagaliramu generally the judiciary can maneuver neyambiramu nawe bw'oyagala okuyamba leka tuleme kubeera exceptional mazima kwegamba towagira kya beyiro kugijjawo beyiro ebeerewo esigale nga ddembe lya muntu okuddukanya ekyo nze nga sikulimbye mu nsonga bbiri nali very good supporter owa waggulu okugjawo term limit mufiirwa omuntu omulungi embeera neemusalako ate ne muzzaawo ekifanfagala ekipapula mazima neŋamba katugende ekyokubiri
ne tukyusa age limit ne tukigamba nti it is open now. Buli muntu yes bamulabe kakati okwesimbawo kuleme kubanga kusibiddwa ku ba myaka naye tuleme kusibwa bwongo. Mazima waliwo omusajja omukulu alina obwongo ate emyaka gisuseewo. Bungereza eriyo emyaka awabala ennyo si ensi eyatukuza lwaki tupaala tutambule nayo. mazima naye okulonda kuno bwe kutuuse nentunuulira bayigganya abantu bwe babakuba emiggo bwe babateega mu migga ate obutasala genda ludda neŋŋamba yiya twakola ensobi Katonda yatutega ekitimba. simme mwakyetega kireka waliwo kyoyinza okukola nga Katonda takisiimye. mazima Katonda yakukeeza nze embuza bemba mbuzizza nennuŋŋamya bemba nnuŋŋamizza era nze nakakanyaza Falaawo ndyoke nsinziire ku ye njolesezeeko obuyinza bwange. Ekigambo ekyo ze n'okyogera nga kindi ku mumu nti okukakanyaza Falaawo alagireko abalala obuyinza bwe. Ate nezijjukira ne kali kooyogedde wali emabega nako kankutteko naye bwonna bubadde butegeeza ekintu kimu. Haji ekitegeeza nti mu bintu bino eyo geyeena teweetooloola. mazima okugjawo bail eyo geyeena ey'olwatu geyeena tugiyingira tulaba tukoze tutya. naye ate nga si yaffe ffekka kuyinza okujja omulala ne n'agiyingizaamu Museveni nga wagireseewo ng'agireseewo gwe wagiteekateeka bino gwe wabikola bino nnaku 36 mu nzo nga omusango gwe teguwulirwanga. nalabako ne Bashir bw'obanga okola etteeka ddeka kulikola nga ndikolera nadduli. mazima naawe labanga bwe banga embeera eyo etuuse olijyamu era olivaamu otya. tuleme kulikozesa ttumbiizi na bukyali buli tebamweyimirira kagira bwati nga naawe ate era gwayogera gwe musiba asoose ngaali awo alindiridde a prison in waiting gwali awo. mpulira bino byobufuzi bikyukanga vivi otambudde okutuuka wano nga terinyeenya evivi beri paralisi nga nerigaana okukola liti otambula toddamu kukola movement awa byebyobufuzi ebyo bw'obigeraageranya ku vivi bikyuka. mpulira kyekigaba amaanyi oli obutatunuulira future ye neyeyambisa lyanyi ly'akaseera ako. ago amaanyi g'emmundu sizizo eri si kampani eyo. mpulira eno liri ggwanga uniform ggwanga taba Museveni era oli abo abanga ayambadde uniform gwe nomuga nti abo n'abasajja ba Museveni uwa ani akulimba ye yabazaala oba ne bozadde bakujeemako olaba ne bozadde oyo agamba si omusaala sirya gwa Museveni ndya gwa gavumenti. mazima kakati ono babadde basasula obusiimo bwabwe abasirikale abaobote abaamiini kakati nga ababakulembera weebali babanja gavumenti gye bakolerera kituufu si so seeno wabula bo bakolera gavumenti tubiwulira ebyo mazima ddala bitutadde mu katyabaga. nsembayo ne Seggirinya ne Ssewanyana abo nno be bawulidde obugubu bwa Kitalya anti babadde babaka mu kwesiima nga tebanakutegeera bano bakwata iddo kiki bayidako. Haji Seggirinya ne Ssewanyana baba bakasomerwa guno ne basomerwa omulala era okweyimirirwa kulabika ne bino biringa ebigenderera bo newankubadde etteeka teridda mabega omusango gwe gwakwata. Kyabwenkanya Haji okuma abantu bano beyiro n'okubatanga kkooti ng'ebatadde duloni bwe zibanona kasita nkugambye buli lw'otunuuliranga n'olabanga gavumenti esaabuludde kooti ng'omanya nti obwa dikiteeta buyingidde.
mpulira noli bwe yakugamba nti sinze ntegeeza mmwe tinze nga Idi Amin Dada BC DSMO OC conqueror of the British Empire siina gwe ntya ku nsi kuno okuggyako Katonda awo manya nti obadde kiteeta buyize eki buyingidde mpulira gwe nawe era n'abalamuzi nabo awo embanenyeza tyala nabo bafuuse ba papeti oli bamuleetera guno omusango lwaki eyo baali bagitadde luddawa gyali luddawa bwe guba nga ogwamuleeta ekooti teyali nzigale maziba akaseera konna ate basuddeyo guno ate baleeseemu mpulira okusinziira agi ku kyonnyonnyodde abalamuzi bano n'abali mu mateeka legislature judiciary eno kirabika yatuulwako agi bw'otunulira ebintu nsuubira appointing authority amaanyi ago naye agalina olw'ensonga abalamuzi abakulu na buli kimu yabironda tobasuubiramu okutya okuwa obuntu nti nno bwe banaawakanya banaafiirwa emirimu omulamuzi bamukutulako amagulu agagenda okulaba ku mukama we waliwo bariya tewali era mukama we olina amulaba amugani njagala nkulabe kino mukino fefe nyini n'emateeka g'ensi yonna oba otuttiridde tebagenda kutukkiriza kutulonda mu bukiiko buli obuddukanya amateeka mu nsi ezisukka ku eno gye tukoleramu violators of law naye kino tukireke bajja kutulaba kyamuli mpulira okujjaku ng'oyisiza ddi kuli titembata ne bawandiika wali ti pulezidenti yagambye titubata nga kiggwa bo bawadde immunity nga banaasobola okufuna deployments ezisingako awo so kyogamba agi abalamuzi be bateebeeredde nabo tebayambye mukama waabwe abakozesa vulugu mpulira tate bwe wali egindi ebyo kyatubeerwayo lwaddi lwaki wagutereka kugulinziza ku guno ndigamba nti nakuno beiro gy'oleeta eyina baaterese eri bayagala okuleeta mu kaduukulu nga beiro teriiwo mpulira ayina gwate bwakugamba nti abanyagamba amanyi naye sinnafuna puruufu bwaligifunira mumale okuyisa etteeka gy'olabe nga puruufu buyisa tteeka mujje mulabe mutegere puruufu wagijje yagifunye mazima kati akutte nti alina bagambako nti noonyereza okunoonyereza kuwedde kakati abo beiro tewali muliyise babeere eyo bagira balya butaala nyere bali bayita enno agigo okyagamba abasajja abo twabirabyeko mu mawulire tibo baminisita bakanyiza naye ku kya beiro kitambule nga bwakyagala kale nno okuwa obwa minisita kitegeeza kubanga gwosinga obutegeefu mu nsi kimwe kiri mazima tibakanyiza naye anti kyenkugamba era bali abayita ba fishermen gukyerabidde bavubi naye situmanyi bavubiraani iye ali bafishermen guwa batutteyo yabatwala n'abawa ebitimba bavube naye kati nzirayo kukalyaji kwogambye kola etteeka nga naawe bw'olinaaba oliguddemu osobola okulyetaasaako ekyo tebakijjukira obuyinza bulabika bubeetimba amaaso ne batakitegeere baaweranga awo enkolokoto ssebo ojja kuyitira ku 89 twabalaba nze wano ewange tewali nuupu baakalyanga wano ewange balabakone gye baalaga baabula oyo n'abeeraawo nga waliwo nga bakola omuggo ogwo Nairo bakola ebbibiro eryo omusajja yali musingasinga yagwa mu kiyira naye jengo era nerigenda limutwala n'alemera ku jjinja liri awo eriri ng'amazzi gatambula
ejjengo we lyagira ki kweyamuleka we lyamuteeka naye paka otukasalo baasala amagezi amataala gasula gayaka ne batwala eryato ne bagenda bamuvubayo era olwamuteeka ettale olwamala okumujjanja bamu enkeera yakeera kulinnya nyonyi emuzza waabwe mpulira teyabandaalawo kaakati nona bano ejjengo bwe lyabakuba ne libaako ne basudde ono ye yali eryato eryabanonayo awo nno nzija nkufuna mpolampola weebale nnyo ne limusuula ettale oyo omusuubira okugaana awanika buwanisi Yesi yafuuka Yesi. Yes. Jengo lyali limukubye. Nali nawe limutadde. Hey. Eggwanga okutambuzibwa ku bwetaavu n'obulagajjavu bwabo betutaddemu obuyinza kibi nnyo. Aji nkweyanziza nnyo. Era wano Obote yatuvuma ng'atandise oggula Abaganda. Yaga nti Abaganda mbwanjala. Aje kasukire eggumba gyegenda. Mpulira. Kakati nno naabo lekakubalowooza tebakozesa magezi nti ge mangi oba ge batalina naye waliwo puulu awo push besindika. Haji ekibuuzo kino ndudde nga njagala kikubuuza obuyinza buwooma butya? Kakati wali oliddeho ku kijjulo ekirungi kyebakufumbidde noga nti bukyandya so nga emmere nnyingi byonna bafumba bye bimu okuba ku bajjajjaffe bafumba ettooke bafumba enkoko bafumba obubuzi balina n'enfumba eyo gye bayita esimanyi akabigi ne bagifumba nga nnamba naye nga ate akabiga naye nga bagisabise mu ndagala ng'omuliro bagukuma eno waggulu wabweru. Ekijjulo Aji kye nali ekifaanana bwe kityo bwe wantwala okukima omukyala nkijjukira kyanfoomera nnyo. Simanyi oba lwakuba waliko simanyi oba lwakuba nalina nga siggwe wekka nange naye nzijukira oba kubanga bagamba nti bino byonna ebiri wano byammwe nzijukira nga ayasibe tu oyinza okunnyambako. Yali sibira ddala mutegedde Haji ddala kale nno n'obukulembeze bwe butyo bwe buli bumunuguuna neeno mu matu eno ne busonsomola neeno ne bumujijiira n'embongo obukulembeze bumukwata n'atuuka okukyuka entunula nga ya bukulembeze mpulira endya ya bukulembeze buyinza entambula bwekyo bwagenda okwebaka aloota awangudde akatundu gundi bwagenda okuloota ng'omulabe gundi afudde byonna ebyo aloota ye awangula abalabe bafa. Oyina engeri gy'onsiigiddemu ekifaananyi ky'obuyinza singa mbadde n'ekkalaamu wano ekifaananyi kye naalitimbye ewange kyali badde kya ssanyu nnyo nga buli akirabako asanyuka ategeera obuyinza. Kale kyewuunyisa Haji kubanga ate bano newankubadde neebaka naki naye ate be enjogera evaayo neraga ebirooto buyinza buli. Baffe Ssaabasajja Kabaka Mwanga II yaga nti ate nga bampita Mpologoma oba bampita Mpologoma naye kankaabe ng'empologoma nawuluguma towulira baga nti empologoma yagambye ng'obugosoba ku mawulire olowooza kiba kigambo kyakusaaga kiba kigambo kinene. Ensolo esingayo amaanyi n'obukambwe ku zinne waazo nga ne mu bukambwe nekutaagula bweba eyagadde. Kale nno n'olwekyo obuyinza obwo kyobulabanga tebuteeka mazima ate oli bw'alowooza okubuta najjukira ku kiki ekinaddirira n'abazzeewo si bibi bimugamba nti tovaako banaabikola byokoze banno
naye olituusa ddi mpulira aji era akaseera katuuka munnange nga Katonda bwaga nze ntegeka bali nze nkakanyaza bano ate nze mpa bano amagezi essaawa y'oli okujja bw'eba etuuse gwe n'obanga okyalowooza njamala kusaala kikomera kino olabira awo kutuukiridde kutegedde yaki tweyanziza nnyo tweyanzeege amagezi gano ku lwabo bonna ababadde balaba nze nno nkweyanziriza ddala kale tukusabira bulamu nti buli we tubanga tulina ebitukalubirize tukusangenga tulidaaga nga situkusanze kati tukweyamba nnyo ng'okyatuwa amagezi gano ag'ensibo Haji weebali kale mpozi akantu kano munno bw'akola ekirungi kyebaze Qur'an tuga la yaskuru nas la yaskurullah oyo omuddu atasobola kwebaza muddu munne kyaba akoze kiri mu kalubirira n'okusobola okwebaza Katonda mpulira kano n'olwekyo twali wano mu maaso go nenvumirira nnyo Mayanja namuga nti wakutte erongo note mazima tiwali badde otandikira si gy'oli kubikwata ku ttaka okujjako nga n'erinnya eri watugulako ggule nga tolirinaako bwannannyini mazima naye bw'oliba oyira bwannannyini bakuwadde embazzi otema omuti okutula emirandira nga mukama wo n'abakooba bamuwadde ejjambe yatema amatabi mpulira naye ng'ate mwenna muva mu kitundu kye kimu era muli baggwanga limu naye zadde lyolireseewa mazima leka kukola bya lubuto luggwe naye nga mutabani wo n'omwana mutabani wa mutabani wo ate oliba omulese mu geyeena nga gwe wateeka amateeka agali mubonyaabonya ne mugamba nti olabikanga tambuza nga oli ku layini gyoto tubuulidde eyo tufuula Buganda Palestine mpulira Palestine ensi weeri naye teriiko ttaka teriiko nsalo mazima buli omuyisirairi wayagalaga nti awo musooke muba tugenda kuzimba wano ennyumba 5 kaakati naffe nobumala okutujjako ettaka tujja kuweera Abapalestine Abaganda abatalina butuulo mazima oli naggagga bw'abatukayo nti wano bw'azuulawo ekyobugagga ekyo kibaali badde bakuwaako ekimu eky'ekkumi gwe nga nnyiniwo ekyo byonna abitutte osengulwa naye ebikolimo olibiddawa mazima n'afulumya ekiwandiiko nti bantegeera bubi nze neddwa twajja okulongoosa nannyini kibanja akyeyagaliremu ne nannyini ttaka aligireki aliyagaliremu neŋŋamba nti olwo Luganda lwawa olugamba nti kiveewo okuvaawo nga kitegeeza kulongoosa ayika yeekuba mu bwekubi kakati naawe kyenvudde mwagala mwebaze mazima Kabenga yakoze kikyamu kyagoberedde mateeka okukyusa ofiisi nnamba n'agiraza awalala ekyo ne Yusuf Lule yakyogera nti newankubadde Idi Amin yakolera mu bukambwe n'obutali mateeka naye yakola ekyokujja bizinesi ku bayindi n'agiddiza abaddugavu it is so hard to Africanize the business kizibu ddala ate okujja ku baddugavu bizinesi ate oziddiza abayindi kituufu kufuna yamusiima kaakati no nange bwento bwe yakikoze ekyo nakirabye era mu ntandikwa y'okufuukuuza ebitebe ebyo waaba asooka okusimba amakanda nga tannalandukira ku bya Buganda Land Board Mairoland ebyo kutegeera kubanga nze mbadde mbalaba nga n'abanyankole bakaabiramu oba abanyankole baali beenu mu Buganda oba baali benkole nabalebera ku TV kale nno ekyo mwekyatambule bw'atyo alongoosa ebyo mpulira bw'anaabirongoosa tujja kubeerawo okutemagana bwe kulituuka wali bawemba okukomba essowaane bw'otunuulira ebikolwa bye byatandikidde ku madisitulikiti ye okufuukuuza
byabadde birungi eyo wali obulemu ku mataka si wokka land offices bonna abantu tumanyi babatambuza kituufu wali kiyabadde akoze kyenalabyemu nti jangu otuule era badde ojja kulaba ebyapa by'abantu bebitambula nga bivaayo ono gwe bataddewo atabibaddeemu na ddiiru tajja kuddamu ebyaga nti owange nze ndeka nyama twala ekyapa kyo ngensi eguma obote bamukuulako abantu 2,000 obote be yali asibye nga n'omulangira Badduka Kungulu mwali Baabo Mayanja Abambejja n'Abagereka tebabata buti of course kubanga abaali bazzeewo baali balala tebabalinaako ddiiru mazima kigambo ekyo Sam Mayanja naye bw'anaakiwulira nkyavuddemu agi anaategeera nti ebigambo ebyasooka ye yali apadde byapaala nnyo mu byatalina kukola kale nno kazze kayajja n'atuwa ennaku 10 awo nga buli omu alina ekyapa ja n'atuwa ennaku 10 ng'ettaka lyonna lya gavumenti obuyinza butudde mu ye kale bwe yatandika bw'atyo naye bw'aba yakyetegerezza oli akubisa eggulu toluli ekigambo ekyo Abanyankole bakikozesa nnyo akateera enzula okuteera enzula kukuba bisa ggulu kutegeera yadde ayingira olufuyire nelyagenda okwerina nga neddiba ku mubiri tekuli mpulira nti kale nogenda eyo gyoba oyima onyaga ebyaffe mpulira Haji neyanziza ku lwabo bonna bwe tubadde tulaba abadde Honorable Major Haji Abdul Nadduli okutulambika mu nsonga ez'enjawulo ku lwa mwenna yenze Kanka Capital okubaweereza basiibudde mweraba. Amen.